amawulire amalungi nga tetunabagenda mu kirala kyonna. Ngambye eki? Nyina amawulire amalungi nga tetunagenda mu kintu kirala kyonna. Mugalindiridde? Are you ready for the good news? Mwetegekedde amawulire amalungi? Mwetegekedde amawulire amalungi? Katonda yasazeewo nti olukungaana lwa Independence Night lubeere ku Canaan land. Lubeere ku Canaan land. Independence Night ku Canaan land. Independence Night ku Canaan land. Yesose, yesose, yesose. Yesose, wa yesose. Yesose. Come on, somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Independence Night rudawa. Independence Night rudawa. Independence Night rudawa. Independence Night rudawa. Ngena kuzo mwezi meka. Ngena kuzo mwezi meka. Omwezi ogwokumeka. Omwezi ogwokumeka. Independence Night egenda kubeera ku Canaan land ngena kuzo mwezi 4 omwezi ogwe-10. Katonda yasazeewo nga tetunaba kuzimbawo nga tetunaba kusitula misingi. Tutoole amafuta ga independence, tutoole amafuta g'ebisumuluzo ebyaffe, tutoole amafuta g'okuwonyezebwa. Ayagadde tukole Independence Night ku Canaan land. Otwole omukisa naawe omunene ogwa project ennene. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Gamba kojja senga taata maama mwanyoko brother sister ankwani bonna bagambe ng'ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera ku Canaan land omwezi gwa October essaawa 24 security gulugulu ey'obwakabaka bwa Katonda ne security ey'omu nsi eno bagituwadde dda. Kigenda kubeera Makerere. Kigenda kubeera Makerere. Katonda yakebera emitima gyammwe bwe nababuulira nti ebyewalala biganyeemu. Buli omu mu mutima gwe ng'agamba lwaki si waka waffe. Lwaki si waka waffe. Baliwo abali bagamba nti lwaki si waka waffe. Baliwo abali bagamba nti lwaki si waka waffe. Baliwo abali bagamba nti lwaki si waka waffe. Kaakati kiri waffe. Kiri ku ttaka ettukuvu. Kiri ku ttaka essuubize. Tosubwa. Tosubwa. Independence Night Canaan land 4 October. Tosubwa. Tosubwa. Abali ebweru, abali ewala, abali mu bitundu ebyenjawulo tujja kubawa olukungaana live. Buli muntu tewali ajja kusubwa. Independence ogyetaaga. Spiritual independence, financial independence, physical independence, mental independence. Naawe weeyagaleko. Katonda akukomeseewo obulamu. Reclaim and do what? Reclaim and do what? Reclaim and claim gwe mulamwa. Abasumba bangi abagenda okubeerawo bangi. Mukwano gwa House of Prayer era mukwano gwa Salt Media Apostle Wile tumwine okuva Embalala tugenda kuba naye. Apostle Wile tumwine tugenda kuba naye n'abalala bangi. Bannange ennaku tetusigaza nyingi. Langa nnyo, timba nnyo olukungaana, lutegeeze buli muntu yenna. Mukama anaakuwa empeera. Nange kankomawo kasita n'enkya nja kulanga. Mukama abawe omukisa. Shalom, shalom, shalom.